Abaddukanya ebibiina by'obwegassi mu disitulikiti y'e Ssembabule bali mu kulaajanula memba okulemererwa okuzza ensimbi ze beewola nga kivudde ku bwavu obuyonka abantu obutaaba mu kitundu ekyo. Bwaliziddwa okubawenja basobole okusasula nga buteerere kiviiriddeko ekibiina okukakibwa okubawanduukulula mu kye bayise bad debts. Ssente ezaalemerwa okusasulwa era ne ziwanduukululwa bwali obukadde 32 emitwalo 9,724 bana esente ezo yadde baba kuwanduukulidde naye etteeka likulagira okuzisasula. Nebituukiddwako omukozi emyaka 2 egy'Amatete Microfinance Cooperative Trust Limited bujanga etandikibwawo n'okweta mu lukiiko ttamiruka oluggalawo omwaka nga lubadde mu kabuga k'e Matete. Ssente w'olukiiko olufuzi Gerald Kawooya alaze obwennyamivu olw'omusana okukoseza bammemba nga kiviiriddeko abasinga okubulwa ensimbi ze bakomyawo. Okusomoozebwa kw'ekyeya ekyali ekingi ennyo, bammemba nga ssente ezisinga zigenda mu kugula mmere ne kireetawo obwavu. Akulira akakiiko akalondoozi mu Matete Microfinance Asime Meuton ategeeza nti abantu abawerako beewola ensimbi kyokka zaabalemye okukomyawo. Bammemba okuli omukiise w'amawogola Emmengo Wamala kuwatanya bagamba nti embeera y'omusana ebakosezza nnyo nga ekirime ky'emmwanyi kye babadde balinamu essuubi ate kyakala naawe abalimi amagezi okudda ku nkola ey'okufukirira. Omundi gumu wano ate mawogola n'ebyenfuna mu ggwanga byadobonkana, emmwanyi zinyingi zibadde zitanze okutuyamba kakati ate zayingiriddwa omusana oguli emawogola gukosezza nnyo abalimi b'emmwanyi. Kyova olaba mu nkola yaffe eya microfinance ey'Amatete Microfinance tuteekawo enkola y'okufukirira. Ye Nasi Wakote alaze nti bammemba basomoozebwa olw'ebyenfuna ebitali birungi ensangi zino saako okuzza abaana ku masomero ekibaviiriddeko okulemererwa okusasula ssente. Kyova olaba nti buli muntu ssente ntono mu bitundu bwetuteekako abaweerera abaana school fees mpitirivu, ebyokulima byonna ebintu okulinnya kw'ebintu kwe kuleetedde abantu okubeera nti ssente tebazifuna. Omuntu yandyagadde okusasula alya looni ng'ayagala naye okusasula ne kugaana olw'enfuna. Amyuka ssente wa disitulikiti y'e Ssembabule Judy Kiganda ategeeza nti abantu balina okusitukiramu beekulaakulanye. At least mubeere n'emigabo egiweza emitwalo ameka 5 kyekisinga byonna. Oluvannyuma akulira ebibiina by'obwegassi e Ssembabule Ddungu Simon Peter alondesezza akakiiko aka vetting committee ng'abalondeddwa kuliko Ssebulimi Hamidu ssentebe waako ng'amyukibwa Ssebunnya Valentino. Maria Nakyeyune yakusakidde eggulire lino.